ng'aswala akata kusambi ng'akola waati ng'akuyisako buli nnaku gundi akate to mugenze wala Bina one teekako Jacob Mike ana nteekako naawe kati ze mwambaze ntya base baba bwaganya mwambaza then tugenda kukola nteekako kati nyambaza ntya brother wange nteekako banna mukiga mali nakugamba ekintu ky'oluganda manyita kati teeka bano jjukira nti oli mukiga teeka bano Jacob awakola oli comfortable tulina emmere lwaki otuna wano omanyi ekintu kinasigaza kati wasigaza kolaki laba tokwatako laba bulabi kyoliko kati just ensi ginasigaza ogyetunuulya mugamba mutya gye tuli oli otya Jacob ng'onyumye kameramani ng'obeera ku buzibu obwaki naye mujja nga mumanyi temugenda kubeera live kwatosakira makya kugamba nti ogenda kujja ku live ng'oli booti toka ne Bina sister wakugize those are normal thighs naye lwaki onsibako ojjako bandi nga walaba nekigere kigera kigira abaddembe kitandikira wa okuva eno wansi oba kale munayo manyi olina kakaba sitena kyempulira kyafa feeling nze nkikwata alinako feeling terera bulungi tunuze newooti nga lwaki nvaako Jacob tetwagala gundi tufune ebyokwekwaza tunulera wooti twaganya abantu bagambe nti nate tuli Jacob mwatudde ne Doreen nebagira andi kati omukono gubeera eyo tokuna mawooti mugundi gira wooti beera wooti feel comfortable nene kana akafaananyi okajjukira do you remember this picture nene akava ku accident ya Doreen tokola wooti yali akava ku anti badde ndaba yali akava ku accident yawo katete kano akalo ako ne Doreen those days niyo twaliwa I wish we can turn up life we yali enyuma eyo katubona tugoba katuliba mpozi golina n'omulimu alina omulimu ze jobless lala alina mulimu Jacob jobless ebyabanga wano mama kusooka kulaba appointment ni jobless sina mulimu nina ndiro damanji emyezi 3 ebyaddala sevuma ndiro damanji emyezi 3 naona mwapera tamubanja amanje emyezi 3 emulalu ate nsula naye emulalu oyo kati munnange nembuuza abantu some say he dated both of us others say he dated one of us they also say well, that's why he left Dembe he left love life Jacob mpezi lwaki wava ku love life so did he eat and if he ate ani ngani abuuza nga Bina yabuuza ku page ye we have 141 comments wow. and 1.4 likes abalala bagamba watulya ffenna abalala ne bagamba walyanze gwe sister wange baida abantu balina okumanya nti art abalala ne bagamba walya ddodo ibanaye nze ndabyo olaba ngambe wabala bagamba walyanze nyeri kyantunuulidde ng'alinga atunulira oba ki kyokka be bagambye eddodo jumisa ondaba mwembiri nenabaza mwenzitunda eki wabayo omuntu azaagala nzitunda munange Bina kankunyumizeeko atutekawo wooti oba otaddewo embeera ati embeera ki tolina kulemesa attitude eno sho enaakolebwa abantu bagamba waki bagamba muno waki otunda enamba zaffe muno Jacob atunda enamba yakawa abasajja banna my number kyotalya okiwa mundu n'akirya kati Bina yesu agigaba kwange nkumanya oli rudde naye eyono yongigaba yakagabira bana naye olwo gwe nali nkwagaliza oba wansi ki ani naina oli gayi gwe nali nkwagala bambi yali akwagala ebyaddala n'omwe namba yange
yampa $10. Yoyo yakuwa $10 gwe waŋŋamba. Ali so understanding, ali so gentle, ye muntu gwe so okwagaliza okufuna omukazi. Really? Yes. Nze manyi nsokutegera ntono omusajja muyaye. Otegeera otya? Yangamba Jacob, I love Doreen. Nziza okubuuza nga musajja munnange. Have you ever dated Doreen? Doreen mukazi wo? Olabye ku mpale namugamba nka wakula mpale nga tuli ku set naye simusaba nko kintu wadde nakimu. Nanga tekisoboka. Nanga ajja kuba nkwegayidde omutima gwange kuswa kubeerawo mu singa sirine Doreen. Nimugamba oda kwano. Nga kinkolesa nze. Bwe nkoma. Era bambi wakoma. Era nenyimuwa nampa $10 zange 10. Nerekera okugaba ennamba yange Jacob. Paka ng'ovudde ku lujja. Bino tajja kukenda wacha kukkiriza bana bakayiga okwogera mu bantu bakutwale. Bana balina essabo ene bunamwayi. Yakwatanga Facebook page alina nga goba lwakitodda mu bantu yena andika bambi walogayi gwe yagera n'alimbiikiriza ng'oligayi yalowooza ayogera nange. Sebo ne batuuka ku ttaka. Era mwandibadde munjagala nnyo. Doreen ne Bina mwandibadde munjagala. No. Ne page gyalina ziyamukako gibeera nayo. Kituufu by the way nange ne ku TikTok go wansindikayo. Mwena bena nzaabakako kubeera mu bintu bino. Kituufu ne YouTube n'onsindikayo nnyo nemugamba Jacob bwakinga tunakufa labako obulabi. Olunaku lumu temuna kyebigera kukyusa. Naye utereera naawe yo. Jacob omuteredde bbugumu. Munsonyiwe Jacob nawe akakavubuka akakowaza kapeko wafunye tekanaje kakena kutwala kavubuka ki talina kavubuka kwambala ku suit kenda ba ku TV nili gwa katale Bajjo in all people Bajjo. Yeah, what exactly happened? Ani agamba mbudine Bajjo. But obulumi obujjawa watali muganda. Baby, I wish you know. Mwena mbili mbagaliza kisinga. And Bajjo, what is wrong with Bajjo? Bajjo ina sente. What? He has money. Kalini Doreen kankuvuli. Bajjo ebyakulima limba ina sente. Hey. Omanyi Bajjo wasula? Yangamba ina abakomi balinga ba. Asulao. Awo. Olabe yenyumba nga nnungi. Iyo nyumba nene ya Bajjo. Asulao Bajjo. Katonda wa. Wamma oli ayogera ebituufu. Wasula. Wali ozo ganso kutwala nendo mu jasula mu jimanyi. Asulao. Aina ne room. Maka. Ngoma nene. Aina ne police emukuuma. Tomalaga yingirayo. Katinze. Bamukuuma. Katinze Bajjo. Musange ekiro saa 9 ogw'ekiro avuga emmotoka. Naye Bajjo akola kimbuna mwaya nengobera Bajjo nga tamanyi. Katinze eno ndi bunamwaya abantu bamanyi. Yes. Asikali we yajja nagulawo gate agera okola Jacob yali mabega nanzikiriza. Nesuka lindako kuyingira n'agenda n'avuga n'apakinga n'akwata ebintu bye n'abijjamu bina n'ataka okulinya amaddala ng'amugoberako mpala n'akonkona kokokoko. Ng'akamiri bwe yakola. We yakonkona omukazi n'aggulawo omukazi yagulawo nga muyimbi nga mumanyi. Kati obusembwe eyo. Yampa sente embwe eyo nsirike. Ogenda byogere. Muyimbi kijibba. Naye wanswaza nnyo okuwulira nti Bajjo yakutwala ku date. Naye yali public tewagiraba. Ne Bina n'agenderawo. Ate Bina baby namutegera naye Bina baby mukiga atalina test. Ate lwaki? Oba otenga oli mukiga atalina test. Ate siko byonna bikubule. Bera ko mukiga alina test. Ekinewuunyisa the way you're talking about this thing. Okyogeza ne buba. Ne si buba. Tula bulungi naawe. Si buba. Wala Bina baby bintu birina okumanya. Nti kyotalya okiwanga muno n'akirya yagaliza ofune. Nze so akera macho kwagaliza Bajjo okufuna Doreen because Bajjo mumanyi n'akatima ka Doreen kali nga kankoko. Katima ka Doreen kaliwe kati bagamba mbu wayawukana naye bambi kakasi katune kakoga ne kagwawo. Sinze bambi nedda aweza Jacob now ebizibu ngabo abagambye
Kyakutukako kyogere. Oba tuswa kyoga nkikogerere. Soko tugambe. Muyimbi kyoyo. Anti ogambye ogenda mwabya. Mbujjako busabula. Muyimbi. Bamumanya asabula. Sijja kwogera muyimbi because yampa sente neme kwogera. Yakuwa sente. Bajjo yampa sente. Era n'olunaku yakeera ku makya nkubira sima Jacob. Njagala Doreen. Nenjagala kubuuza kino. Doreen omwagala oba tumwagala? Nemuga Bajjo kuwe information ekwalaga ku Doreen. Nsasula. Nakuwa sente. Bajjo yampa emitwalo 15. Naye bani. Nemuga Doreen simwagala. Era simwagalangako. Kituufu. Naye tojja musobola. Ekisooka Bajjo ovuga Wish, Doreen avuga Benz. Ekyokubiri Bajjo nani manya ine motoka za njawulo. Bajjo alina bbiri, alina Wish ne mugongo gwa mbwa. Mugongo gwa mbwa kino kimotoka ekiwanvu ekinene. Mugongo gwa mbwa. Ne sikya bbeeyi, nyeto kifaananyi kya bbeeyi. Bino bibadde kisinga ne Range Rover. Obadde ki? Eyiyo. Ezaddala babangamba motoka. Abakulimba. Mugongo gwa mbwa ne Wish gy'abeeramu ng'azunga mu by'ebivulu. Mugongo gwa mbwa gibeeramu mu weekend. Ne bwe yajja obbala bakiike yali mugongo gwa mbwa. Yali mmotoka y'omugongo gwa mbwa. Nze kinuma ku Bajjo kiri kimu kyokka. Musajja atayinza okuba ng'alina laavu. Naye teyeepimira. Omanyi omusajja oba nga teweepimidde size. Kintu kibi nnyo. Ogwa ku mabanja. Ofuba okakasa kati yatandiseko yewola essuuti buli nako yewola suuti. Yatugamba mbuziva ataki. Yewola bwewozi ambassador influencer wedduka erimu. Ye agenda ne bamu Kuwanga gwe nenga tabamanyi gwaliko mubanda tamumanyi. Bakugambye you're pressing Mrs. Bajjo Grain Miller, which is not good to the public. Public vehicle. First we're enjoying life. And then see it free. Wabado intava mu kikakyo. I'm free to do whatever. Chenjagala ku Doreen. Because I'm entitled. Is love life about Bajjo today? What is going on? everything. Love life is about love. Bajjo ali mumukwano ne Doreen. Doreen yasose kuba nze kanaye nkuba bawe. Aletoka we maleko gaso ekyafunyiza kukirirwa. Ekyanyiza kuba ndi Doreen. Nayo laba nti yamuteka mu sente uli ku makeup bichi nena nko kubera nga mwereza pocket money. Ebyaddala. Ebyakaseera. Does Bajjo want to marry Dodo oba gola bayagala kumulya buli? Katola olaba opportunity eno gye nnina. Buli musajja ali ku live essaazi n'ajagala. Akwate ku kisambi kya Doreen akiwulire engeri kyokyamu. Osegeera. Kati opportunity abasajja bangi nnyo abali abajagala. Kati fe tugina atabafa bataliya. Tegeza bajagala kundi adduke. Which is not a problem. No, it is a problem. Because love is not... Sex is not love, but through sex love can be created. Aso kujanga yagala kuba muguma duke nina natukitse nasima. Gama mbuna ayagala nafukamira nofukamira mbu ayagala. Muwe. Lwaki muwa? Ekita go kikuwenga ba. Nedda mukwano. Toyina kyo luzinga. Nedda mukwano. Bajjo tasobola kuwasa. Ngolwa kitawasa ngali sika bagenda kumpa service. Tayina magezi. Gawasa mukazi. Kati abakazi kati kankubire abakazi Bajjo bera yagaddeko waliwo omuyimbi wa kabija mukuba kama oyagala obwa mutegedde omulaba oyo omukazi yali omuyimbi wa kama tawoti noganuna bununyi woti tiyamuwasa ngogere omulala oyo ye nesaza kakati mukazi anyirira mulaba anyirira nebimulema kinamutegerako Bajjo mulamu namukebeza tayina sirimu. Ekyo ndi konkushuwa ne video njina nga nkebeza Bajjo sirimu mulamu. Okay. Eshigeza teri subiri akulwala so. So teriyo. Eshigeza si mwenzi. Video njina. Obwenzi mwenzi. Obwenzi mwenzi. Ne sirimu tata ba customer. Byerekera ogena mu lodge kubanga abantu bamumanyi. Sirimu tata ba customer. Sirimu ati. Eno Bajjo. Nakebeza Bajjo. Siyo ye. Nali manyi Bajjo mulwadde ne mugamba Gasiya Bajjo mulamu. Ne ku ntalo za lwanyi omwana oyo mwawunya Katonda omuteekako akasubi.
neewuunya Bajjo katono mutekako akasubi nga talwala nga tenakula kubanga alwanye entalo naye yalekerawo okuva lweyatandika okwagala Dodo ate gwe n'otandika buto kati nze singa ndi wakulonda alisukate kati singa ndi wakulonda just in case muliwo babiri Dodo naŋŋamba Bina londako omu bonna balesalawo omu gonanani nga ŋŋamba gwe ne Bajjo mulondera because zo mmanyi Bajjo tomulaba naye kati ze mmanyi Bajjo nze tosobola kunonda because omanyi obuyaye bwange omanyi bye nakolanga omanyi gye mpitidde kati osobola kunonda ku lwekifo sure kyo nkimanyi but Bajjo gwe tomumanyi omulabira distance kati ze manyi Bajjo ekikulu mulamu ate nze siri mulwadde nange ndi mulamu kwolwo twekebeza abaana Bajjo ate Bajjo yaŋŋamba naŋŋamba gw'oli mufu nnyo neteka kebeza naye neteka nakange netwekebeza nga Bajjo mulamu nga nange mulamu kyeneewuunya okusinziira ku byafaayo bya Bajjo okusanga mulamu but osobola muwa chance muwe chance kati awulira afa awulira bubi agambye the way you're feeling Dodo styles afe bijja baluma nnyo kati fina twasigaza Doreen tasobola kunjagala ekyo nkimanyi ate buli musajja akwana Doreen ng'akyayinako ono tosobola okuwangula Doreen ono omulaba akuba obusa omugana ntonze ndi mubi naye atonda watabu era omusajja yena ali eyo bwogera kulumba Doreen ng'ogenda mumwagala mulumbe nga toyise mu Bina Bina jakukubuusa ekyoka Bina teyeewuya ekyokuli Bina ayogera kyawulira ekyokusatu Bina wa luzungu nnyo ojja kujja nga olina masita mu luzungu ono wamwagalako agambye eki ono kwe boogera kituufu sisobola namwagala teyaliko mu lisiti because anate abantu beboogera ebyo nante Bajjo birina byayogera mugaa tekisoboka oyo mukazi mwekitwa ye mukazi gwe nkyasinza okwagala mu bulamu bwange bambi okitegeera nosi mubuuka ge mazima ne Bajjo namugamba tekisoboka tekiriyo nga mutegeera omuyimbi bagamba gowagazaawo ddembe kubeera nga weegatta n'abayimbi olumaka lwafulumya wiiki gye wafulumya lisiti wiiki eyadda kati tebaatuggala weegatta mu studio za ddembe n'oziwekamu abantu balema okukitegeera byonna bye nayogera oba bye njogera nawe ogenda tugamba zaali mpewo wulira nedda nze sinja mwenge njogera bwe kimu nga nkitegeeza waayi ebbugumu Jacob ojja kuddamu okwateko later onekoleza gira naawe mbadde kyagamba njabadde kyagamba ojjukira ddembe yedda teyali temwalingamu kamera ebbugumu lirieno ndi munene nze ndi wano anti kati okunyonga kati ebbugumu liva teriveeyo liva wano no nvaako amasanyalaze kuyiseemu agaliwa nupogiwulira nvaako leka nupu yeyagale obadde ki Bina nkuze naye muwe ekitiibwa ono golaba senga sibira senga siri kyendi amasanyalaze ogawudde aga nupu teri masanyalaze gamu nebugumuli owuli amasanyalaze ate nkumanyi leka tobe nipo za hayi olanira bagambe bambi kayinye kanyabo no bambi no it's just what I saying here njakula nipples neperi watawali nipo okakasa watawala wana ntunya woli wena jola ba leka tulaba tokwatako bako yiba munyamba hayo wekoza biki nawe ogenda kugwa Jacob now itakateba kategereka omwana watu ajja kugwa you fall down Doreen
No, it's okay. It's okay. It is okay. I'm feeling hot, man. Hot? You feel hot? Yes. I'm so sensitive. I know myself. No, not because you're sensitive. This one doesn't have Chekupindeka now I breathe. I know. naye omumanyi nti ye takola nkosoka takutte kati lwaki wazze naawe bwotyo Totaka kisiro nnyo. Jangu tulaba bwotula naawe. I know Jacob is my brother. No, it's too hot today. It is too hot. Atenda kuza olulimi nalutekamu virus. Hewa. Akazinda obita tulya akazinda. Gasiya. That's what they were saying. Ati kati obuwama bw'Ebina. Syebanda babati. Mpa respect Wiriba, mpa respect Bina. It's too hot. Wama, you're right. It's too hot today. Tubakomye ku kiye by the way. That's why akubera nga tutegeera mundo munango Sina kyemukoze njagadde kusobola. Ojuka promotion ejibaza Can I Touch You Ndai? Eyokwata wooti nibatova. Ene Jacob ngoli mukadde. Nali mmanyi nze kaguwanyayo wagiraba. Ana waba omukwata ko muwewe. Kati kankubulemu ekintu kimubina. Oli mumuweweeta. Nkutaba kwa sina kintu. Nenda kuno okukino ekigalo kiri mu kutambula bwe mpozi wagamba nze nnemesa. Tolaba bokola bwotyo ebbugu mu ngalija. Nze nga sina bye. Ku ngalo zonna zonna. Ku ngalo zonna zonna Bina Babie. Olugalo olubi luno. Kubanga olubi wano. Neno tulina buzibu. Luno lwaki luba lubi? Kubanga luno olugalo lusobola okukola we luti. Okitegera? Lwe lubi kati lwe tutambula lwokka. Doreen simwinako buzibu. Olinako buzibu Doreen? Ninako buzibu. Naye mukwate ko. Tasobola kubanga bbaawe yamumanyi. Bbaawe alina obujja. Bba wange yani. Bajjo. Alina obujja. Nze bino binambikola. Bajjo tansasulanga ssente zange. 15. Gaali 35. Tazinsasulanga. Kyokka nemmedde. Mulumya. Kamulumye. Wano agambye feel it baby. I feel it baby. Thank you. Big up on yourself. Nina mwabali ku social media help me. Namwe you guys. Obadde ki? Live. Muno muleka asowole. Tasobola lwaki asowolera mbesa bya. Tasobola mu byange. Doreen Bina muwa respect nga mama wange. Nero ino okumpa respect by the way. Bina Babie. Doreen ina figure. Ina figure? No, ina figure, yes. But Jacob didn't know kulia. Babie, no, Jacob is like my brother. I'm your brother. So, tusokulaba ne Babie. Yes. Nasina kintu seku. Mpulira. Senga badde na feeling sa ntuke eno. Wala sina na onaina kinako. There's nothing, you're very normal. No, I understand. I'm used. I know. Mwokutye ku nnyama etaliko gumba. Ennyama etaliko gumba yiri eri munda. Just ndi ku kisambi. Nyama etaliko gumba eri munda eri. Sinagituuka nako. Ndi wano just siira kye nakoze. Naye nga tuli. Naye just ennyama etaliko gumba eri sensitive. Nga Jacob amuwadde unlimited access. Ate byampaka. Ebiki byempaka? Bino byoliko wano. Bitya. Okumanya nti omukazi akola. Obulamu bw'omukazi oba omubiri gw'omukazi gukola. Ng'omukutte mu bisambi. Kyekibaawo. Wowulya nga bitandise okutuyana ng'omanya omukazi oyo. Mbwakola. So Bina nga tatuyana bisambi. Takola. Ate wala wamukutteko. Kati gwokola. Tosobola kubanga wemanyidde. Kati ono muwulira bambi atuyanye. Yes, because it's hot. It's not hot. It's hot and I'm putting on black. And I'm burning fats like nazana juice wange. Owamazi nechi na nasala. Ochanonya amazi. Hey, just for me. No, just for me. Which mazi? Bedroom mazi? No. My body, like cleansing my body. Yeah. Okimbadde mayinti gara amazi. Bedroom mazi nga bachinkwa amazi nga bagaba mbona basajja temwagala mazi. So uchawa love tips bana Jacob. Nze. Nagwa. Kiki ekyabaawo? Mwatugoba ku radio gasi ate muneebuuza ki ekyabaawo. Mwatugoba ate muneebuuzisa. Kati bamugoba ku radio n'amalanga ate
ne bali ndi jobless sina mulimu ndi mwavu sina de n'ekikumi bamanje z'ennyumba landlord nsiwuuse nkoze n'okugenda mu kisekesi kyakola kyagenda wenti nagwa twali ku tiktok watula wamugobye omukazi yali emabega eri ng'ayoza engoye nga yina ekisambi kyeru wamugobye nani njagala basanyira ku bwongo ndabikimugenda okwogera nena kitegeera kimu kyemwayogera ani oyo yali ani we are just in long distance relationship ebimu ku bintu oli yakukyawa lwaddodo ebimu ku byanzija mu gundi eno love life Doreen lwaki ati yomanyi otubera mu live fenna nga balooza mbuno you're hitting on me hitting on you ate nga you're my brother kubanga Jacob toyimangako kusagala tekumanyire nnyo ku sukkaali I'm your brother, what do you mean? Nakola show. But you together I'm your brother. What you mpisa mama so kutuka? So you what, Jacob? I'm your brother. So what? I'm so sorry. Gena ngo chimba mo luyimba ndi I'm your brother. Is this okay? Downwards. Downwards, yes? Like that. Ikwe? Kati Bajjo. Kiri kula hivi chifa. But Nzobulamba nabusala bukati ndi free. Sikyafaayo nnyo. Naye nasanyuse nnyo okulala Bina Babie agenze ku radio 4. Radio 4. Yageze ku radio 4. Yes, akola mid-morning show. Big up on yourself. Thank you. Munema mukyalize radio eddeko. No, nasirinza radio okugwa kunze radio najijjamu desuubi. Nganzo. Naye oli very busy now. I'm not busy. Nga chairman. You can always find time. Ate nali sikola. Awaleta nzokwoza. Jacob wali omuwaya bali boose nnyo. In fact, I think you on the exit. Naye lwakuba baakuyamba ne banguwa ne bakugoba naye nga Jacob wali wakoowadde. Naye kati kale kubulyamu Bina Babie. Mu bulamu bwange tojja kulya ddoboozi yange ku radio endala yonna. Naye ayishuwa Jacob. Nakulaba ku CBS. 100%. Wali okolayo ki ku CBS? CBS bampita. Naye nga saagala. Ne super nempita. Naye nga saagala. Not because saagala. Njagala nnyo okukola ekintu nga sinze DJ Jacob Omutuzze. Bwonkera kumacho gantu gera ku program. Jacob back. Natezo mulamwa. Jacob. What happened? Bina. Engage Jacob. About what? What exactly happened? Simutegedde. It's hot. She's hot. No, it's hot. Yeah, it's so hot. We garden no. Empewo eyingire. Bajja kukutuka. No tunule eno. It's too hot. I swear it's so. It's very hot. Kasike. Kyatalinga kwengeri gyali waggulu kama tajja kuwagira ali. Nati wano wozza ate wabye nnyo. Kola zine engalo zitambula. Switch nganja kudda wenti. Tudde ku love tips naawe. I'm not feeling comfortable. Nja kubera wantu. What do you mean? Not cut me am worse. Wana ndi comfortable. So hot. Babu zedi. Kati mbadde mbuuza. So what can I do omuntu gwenjagala okubeera nga nange bw'abanyumya nange nga nkwata. Kati Eric oseka biki. So how do I? Bina Babie love is chemistry. Toso aje for singer. So I love mulimu abantu. Do I have to initiate it? I initiate the touch? No, you have to be free. No muntu goyagala. Kati ndi free because Doreen semina akobuzibu. So bantu balina okwagala mikwano gyabwe. Omuntu alina okwagala mukwano nga tomutya. Kati nze Bina nkutya. N'engalo zange zikutya. Zikutitiibwa. Kati Bina Babie ono Doreen simutya. Ozegera. Alekegeza chances singa obadde wakuwasa. Kyabadanze n'okufuna olutiko. I know, right? Jacob, kati if you wanted to prove a point, okay. What you prove is? What you prove is she started. Let me also excuse myself because I can't understand you how you're feeling right now. One more to control not as nothing. I otikonga luvendo. We matter ndio mkono go kale eri emabika. Like that. Na bibira gwayongera buno. Bajjo. Kubera fananye Bajjo. Mbaba mbi sadde bino ebye masaka bino byakayiga okufuna ku sente.
byebisobola webiti Got your pussy with the way these It's things too hot, are I swear. good. These things are But I'm good. feeling hot, Jacob, for real. Let me first breathe cold. Why? In a good way. nze Jacob, I'm going to buy for you. Otadeko ne fake. Kale. naye oyinza okunnimba nkumanyi Bina. Bago. Ebirimu ne kids mu Sigera ngenda kugamba kyemugambe. Dada yalimu fake mukatumba de bogera ku biki. sikyalina mirimu nabala wali nga mulina ebyetaano esente muzijjawa Ebyetaano etaano wuuyo Bina. nakulanga gojjamu ebyetaano esente muzijjawa Bina ku mulendo guli nze siraalina ekikumi waavu bunnuma Nze tuddayo wali bwe manjagala nga tunyumya nga nayo badde ekinzijidde nga abantu munaye bwe tunyumya teka nange babeere nga banyumiza nga bwe bankwatako okitegeera Nawe kyoyagala. leero bannaye ako kanaatuuka nedda wali waggulu katadde ku lastafaaria katadde ku bogumali Kale katubeeraawo. tubeeraawo so mbuuza so what does one do ekyogedda Bina bibi kyonna okumanya nti love yes y'omuntu gw'oyagala omuntu gw'oyagala talina kukutya talina kubeera free gy'oli nga waddembe okukwata wonna wayagala even in public yes muwamu abantu wamu katugeze nga oli mu sinema bawo nayagala nti kampiseko ku mukono kwateko otegeera kabe nga mukazi oyagalako nayisa omukono alina kusooka kumala kunsaba permission nedda omuntu ng'oli open gyali tewetaka kufuna permission gyali oyisa buyisa mukono nokwatako nogaa yes kino nkiwulira wava nemola nogaa nti omanyi maybe can we do it mu firimu wali okikozeeko mu firimu nadadhio theatre gyemubeeramu kati brade firimu gyebayita one love ya Bob Marley nagenzeyo nga mu theatre eyo nga nemubwogu negamba ha abakunsanga mu biseera byange biri nga siri meeya webunamwaya ono senga ano kigwa birasoso okubamu akafaananyi nga ndi bumuwogu Naye nojjukira nti no oli meeya. Then how could you go to a cinema alone? Why didn't you call us? Bina baby. Banda batanga ntudde nammwe abakazi babiri. Mu filimu ya Bob Marley. But for us tukoze tutwakolako naawe. I know. But ndi musajja nange. You have feelings. I have feelings. Lwakola mulimu katwandiseso akujja katuwe tuberanga waliwo simu ezze ey'obusimu. Gwengirira awo. Leero ina kukyuka ng'odde eri ate ze bw'okyuka ewange nyinza okuwujja oluyi. Era kyo kisobola but sisobola kola filimu n'abakazi babiri. Wakina mukazi omu. So oli waba takkiriza mukwata mu public kitegeeza batakwagala. Omuntu abatali free gy'oli. Nga tola ku understanding your partner that waliwo time wotuuka nga partner olina okubeera free gy'ali. Yeah. So Engalo zirina okutambula. Engalo ze zimu ku preparation eziteeka omuntu omuyingiza mu kisenge. Waliwo yesterday nalabye couple ng'eyingira somewhere we nabadde naye ng'omuwala ayambadde kasikati kakoma eno ng'alina siriiti nga mpanvu bweti. If I'm going out on a date emisana. Bw'oba ovugawo temmotoka n'okola omukono ogumu sorry. Omukono ogumu. Leka kuba example. Example giwera ku Bina. Neda tasobola. Yenkana nawe emyaka wamandaga. Ndaga. Bina wagamba yagala buto Jacob buwudu. Neda kano sikagala nze kano ndaga. Bandage wamandaga. Tera tukole show. Neda tukole show. Tukole show. Dodo tukole. Ari kino fache seconds chendi kwa. Tukole show. Example zibere ku. Arangazi wakunze jjajawe. Oyinza okuba kuvuga emotoka ewoti nga mukazi okati nga Doreen watudde. Kandi no kusegera. Yagala bajjafe. Nojja wano woti. Nojja wano woti. Tambuza ndabe. Kutambuza na sweet. Sorry. I know. Mane jagala Bajjo wali bamutwalemu. Ebutabika. Ebutabiko basi. Embayo yantama. Nuda ku mwana afu yagala munoona. Niyigiza eddogo. Bamuloge afa eddoboozi. Agera mu ddogo. Bajjo yagala ko omuwala ne bamuloge eddoboozi n'afa eddoboozi. Mama nyakwase Yesu kabaka. Kati gwe nkubulya Doreen ebyaddamu. Bajjo yasoka kutalika kadongo kamu. Abakadongo kamu baloga. Wanji. Oraga. Aneda wano nyimuse nnyati. Anto jagwa sagalo. Uyambe. Da sijja kugoba ali nabadde ngena kugwa because Jagaka wansagala ndo baganye siri romantic.
Boy romantic vote. Anta I'm holding over here. Kale nze kakakwateko. Kwani kakakwate simu. Munansonyi. Muno tabule. Ngawa kitabula. Mulengera nno. Enyamira mugumba. Wama Bina gobate weraba. Obenena. Nabina yeraba. Naye kandabe. Teweraba. Abuze. Abulo tu. Sembera kalwoti. Udakamenya. Soko yimuka kati. Ande nasasa kugira ngabulo tubadde Jacob. Promise wera bide promise. Abadde mpa example. Ndi serious Jacob. Abadde mpa example. Kitufu. Nah, zera tegedde Jacob. Downwards out what feeling now. Tukole program. Jacob tukole program. Tegalonga. Kugambe. Munyumira no nzinze ndozo batu andisigale katu. Nedaba. Labinga njala ba film. Teach me love tips, right? Yes. Obadde obuuza kibuuzo. Nne nawunzedda. Sobola kubeera nga nange nsigadde ndi soba nga ntunulira mmwe. Okay, okutegera omuntu Jacob oga. Okutegera omuntu okutegera tino omusajja. Abina naawe. Okutegera omuntu tino omuyaye ndabirawa. Kwera naku zino si byangu. Omanyi omuntu watakuwa budde kulowooza about your relationship nga kuvuga ku speed. Zizimu kusaina ziraga nti no omuntu oyo muyaye. You understand? Kati omuntu atakuwa budde bukulowooza about your relationship. Akutwala ku speed ayisa bannamawulire akola biki. Atekawo obuntu obulagalaga nti no otegera love olina okusobola okuguula ekirowoozo ky'omuntu obanga oli mukazi. Kufa abasajja kyangu nnyo n'okubeera wano bisambi byonsa okugwa mukwano. Otegera ofunyiza emimwa. No, I'm listening. Bambi, the way Dodo has folded her nose feeling, I feel for There's her. no feeling. I am listening. Damu kule ngoba doko zone. Damu kule. Mbuna eva nenze nyumirwa wama muyongere maaso. Bambi Bina. Mumuyisiza bubi Bambi naye abyagala. Tukole kale. Jacob tukole bya serious. Tubuzayo no 1 hour. Bajjo. Jacob katinyonyola nno tutandise tubuzayo 1 hour. Ojimene kompe ebigambo by'okwogera. Ate kati kubuza kubalanga. Ndeka mbifune ebigambo. Buli lw'omujjako omukono Ebigambo bibula. Guma. Ufune ebigambo. Kunga tuli ku radio. Waguma. Kadwakito guma kati. Katoli distance na mpanvu nnyo. Katoke kenfunye kakadde. Mumako mulamba kano. Ikankakozese. Kati sawa zigenda. Tumalize ki. Omuntu akwateka kitala genda kutwala. Bina. No Bina tugasigala babiri nga Jacob avuttewo. Gutofaayo. Tukole tumale. Ngokola bwoti. Tukole tumale. Badde mu. Kandabe? Nze talina nabyo. Msesobola. Gwenkuwa ekitiibwa wano ebinyamanyama byalina wano olabe birabe bigwenkuwa ekitiibwa sisobola kufuna obadda neesunze tumalirize ekintu kino tukole 1 hour to go kati ebya serious Yakobo nedda I understand what Doreen is feeling. I know, right? It's too hot. You're my brother. All of Angago what sola kuyima. I cannot also get feelings for you, Jacob, because you're my brother. Oh, Jacob, you're my brother. No, it's just that it's hot. It can't be hot. And it's 6 o'clock. It's 6 o'clock. What do you mean by 6 o'clock? There is no sun. Tuli weru. Wamama abali ya Uganda. Bina jomisa twagala tips za love. Tubuzayo 1 hour. Tukole show. Masavu gocha. Ano yetu omunyonyogera nakagalo ko kali. Luno lutambula. Luno olaba. Kati akachusiza. Luno lutambula lokaluka luno. Luno balutambula owulira otya. Neno shoba mukama katu. Sina kyempulira mwe. But I'm wondering why. Jacob, leave me
alone. I know. But you're wearing a biker. A biker. You're wearing a biker, I biker. know. And he can't get there because the bayo now. But like, we are going, oh my guys, to get a love session. Look about Jacob. Ndi mu luguudo lugenda mu bulange. Kati tuli sensitive. We wali obuzibu kati kana kagalo. Kama tuli okufiringa uncomfortable lese bugu. Kati akagalaho lwakyo kalekana. Bade ko sanu no ngasikataddeko kati wagambi. Kwata wano wagulu. Agambye tutalina feeling. Koze mga kozeseko kana No kawulire. feeling is in. Nentali ko kakozesa kana. No, I have kulugoyere. Jacob, I have feelings, yeah? But I see you as my brother. Don't worry, tula. Kama cho imiride. Because I want to make the points clear. The point. Point chi. Ayenga wakwanda kukabina. Jacob. Tula kali tula tukole. Tula tukole. Jacob, tuna 1 hour twagala love tula tukole na tula. Ndimo kola love. Bina. I love tips. I never funa bya. Chichi. Kali watch out. Engalo ye. Atade engalo. Ambali tadde mukono ali basi engalo zezino. Ziba wezi. Bitadde wenti. Kalo mukono. Ntadde mukono wenti. Singa engalo. Simpoze ko wenti. Jacob na twagala. Ali bajja tula kali. Ajawo mukono. Jijewo tula tukole. Anna. Togera katukamba. Jacob na wewe. Nawe. Abantu balinze. Tula jawo wekoza biki. Gwe kusose. You people. Tula jamu tukole. Boy na iPhone kwa kola biki. Amapelele kabira. Between 1 hour. Twagala tips. Yes, I know. Tula, sit down. Togwa mama. Omaicho wandikoze mwehuze. Bambozi na babata mzahagalo kale tukome wangulu kulugoyi. Another badaga taina fisho ta feeling. Nenga tako. Another mnaika tukome wano tata. Basonyiwe. Wano. Jacob basonyiwe. Anti wa obokwata wa feeling. Atekaka kapande tu beyond this place don't touch. I'm sorry. Jacob, beyond here you don't. You can't so kati nsole. Gole so buzi ogambye. Toina feeling so. Nago feeling jaziri. Cause master. Master key. Yeno jokoza sa? Master key. Yeah, no master key. This is master key. Master key yabasajja yeno. Bali mai master key yeyo. Se no, o my god yaganya kuga. Abadde agamba wano. You see a master key. Yo zubra. No. Master key yeno. Abasajja batamai kulomansinga bakoze. Jacob betekeza to chayimo kwesa kagalo. My friend. Kaleke okawa ebetu. Kano ka master key. Bade nayo gakawe betu. Okawulire. Just nje kigalo kisajja kyokka kyobedde ki. Ne kano. Kali so ajula katono. Kagera kajiko na tabula. Ne katabula. Ne lika wanvu kati lwaki tekakyalika wanvu. Bwakagoba ku mulimu. Kata nikokogga. Kakogga. Bane kalika wanvu. Tukole program. Tukole bane tulina 1 hour. Bina questions are serious. I want to know what do chatugamba. Mubuze Jacob. Byotero okwogera wali ku TikTok. I want to know kye kiganye na yayidedda. Bina tosa kujja talina feeling. Bina ngenda kufunanga tuddayo nsirise. Obedda ateka mu kasonda. Jacob, byosiba ng'oyogera wali. My most times. Kasuke making the clear about this. Akagoye kalike twali tugamba nze ndowooza Jacob. Nze nganze ndowooza nti bwe tutambula nga tukunamye nnyo ne tutaleka ka beeping okitegera like oli nabeera ng'alengera n'eri munda nga bwe mutudde. I have a feeling kibeera tekisi kirungi naye gw'ogamba mbu it's the best dress code kikale omuwala gye yandiyambadde. Ngagenda. Neba ne tunaakola. Ngagenda. Ngagenda ku date. What tips now? I think nkoze. Anti kadekera okustaringa. Iye. Kadaganzibirize. Bina alieri. You know what I mean, like eye contact is tunzeni. So we concentrate and we are doing so but what is wrong with him looking at you now? Because you know what? He forgets. About what? No pausing. He becomes starstruck. Yes. No. You have a problem.
onaine ekizibu nyawe ine ekizibu ah because nkubuza kati nkubuziza ombuzizza omuntu yandibadde ayambala ate ng'agenda ku date kati tuwe tutandise kati ono nateekawo embeera esya leka tukole puroguramu eggwe tukole 1 hour yebulayo manyi Bina baby okubeera romantic kintu kirungi byemu ku bintu ebireeta omwagala obutacheating about you naye mulimu abakazi abamu abakiyitiriza ensonga kituli baava abasajja b'ennaku zi because abakazi mutuwemudde nnyo abakazi musitamidde nnyo ensi gye bayita Uganda neggwamu nemukisa ku saidi y'abasajja kyova ennaku ze twafuuka abakazi nemwafuuka abasajja mwe mutuwasa mwe mutukola buli kimu because abakazi muwemudde nnyo ensi gye bayita Uganda mwambala bubi omanyi Bina bwenyambala bubi mbampe owemudde kati gwe Doreen labayo oyambala ote kiteeteeyi kino weekiti essaawa zino Doreen wandibadde oyambala ekintu kikomawa why nkubuulira kati essaawa zino laba naawe kyekimu naawe mutuwemudde nnyo nkugambye waliwo yabadde n'akakomeera nesikonza ali wano naye waliwo yabadde n'akakomeera nti mutuwemudde nnyo ensonga ki tuli baavu ate essaawa zino tujja kutuuka ekiseera nga abasajja tebakyalina maanyi ga kisajja mbukulwaki gomaye abasajja bamasturbatinga buli nnaku nga balaba vidiyo ziri ku TikTok okwo nga masturbatinga buli nnaku okimanyi nti Doreen nadde ntambula mu arcade nensanga arcade emu eyina bitoyiza abasajja byebakozesa okwemazisa n'abakazi nga byayitawa mu Uganda muno mwebiri nga babisasula n'omusolo ekinanka kiri awo kirina amabina manene kirina ne Buganda wakati kya miliyoni emu emitwalo oba 6 olwo lugoye eyo dami ya lugoye si dami ya lugoye kinankani okikwatamu ne munda kirinamu n'amazzi munda gananuka wegati kiringa kiddole nekiri mu position eya dog style neya missionary position dog style my go practical tuba tulina okukokerako yo missionary position yogimanyi era gyasinga okwagala bwe yatugamba nkungulunga yali kungu right that's missionary dog style dog style Bina agimanyi yemabega tulaba embwaga ziri busy yeyo dog style yemabega byabika bibiri biri abo babitunda nina tuludde ensi gye yegenda Uganda ate nezijukira nti bwebwavu tuyina otuuka mu Kampala awo ng'omukazi ayambadde buli kimu ekiri munda ng'okiraba ng'oli mu kisenge temutumanyira naawe ng'oli mu kisenge eri mansuliza bbaawo ng'oli mu kisenge eri si kuva mu kisenge otueke okwata ekitiibwa ky'omusajja kyonna kyo kiraga ensi omanyi ensonga ki sex step enaku zike ebyafaayo byammwe abakazi mugenda mubyonoona omukazi asobola okukkiriza okukwata ku bitundu bye ebyekyama n'obikola bwoti byonna naye musabe essimu ye tasobola kukkiriza Doreen osobola kumpa essimu yo negibikulamu yagigula ku sente ze you understand lwaki obeera ojagala anti kunyonyedde Bina bwewa mu relationship mulimu ebintu byolina okwambalira bbaawo nga tolina byambalira nsi naye kati ebyensi nebyabasajja bammwe temukyabiinako nti katoka enyambalira musajja wange oyambalira abasajja bonna bosanga mu kkubo twambala kunyuma era netunuulira nendaba kano bwebina bebi sikunenya obuzibu obwo sikunenya gwe Bina gwakula bwotyo bakula bwotyo ofiringa much comfortable ng'oli bwotyo ate nono kyovola nti n'omuntu agenda okukola noona alina okumakinga sure pati inasosa gimatiza which is okay but monakyo sense yambali akantu akali decent nga kawoesa ekitiibwa ekisenge kya bbaawo naye nga nsobola okwambalako ko nembipingamuko obipinga biki nga kano obipinga gomanyi kati abasajja abakuba obufaananyi esaawa zino nga balaba ebisambi bino ebisambi ebiriko enkanyanya gwakimanyi tobiriko enkanyanya naye mulimu abasajja bamugaga nti singa nfuna chansi nekikwatako bwendi nkubuulira nze mbeera mubasajja Bina baby waliwo abasajja bakwagala okukwanako obukwanyi ng'asooka okwonona millions of money just to have you a night nzola ntunda namba yo $10
olate gwe nzikwenzikkiriza nzitunde olabe gwekiriza bukizo kajja kubutunda tolaba olaba abasajja bajja tuwe Bina Babie tojja musobola muleke kati ogenze n'ogamba long distance relationship njagala mmanya ofaananyi bano abasaba obufaananyi waliwo gwe nali naye omuwala n'agamba bbaawe yamusaba obufaananyi abadde abuweereza ng'amaze okulaba obwa Nicole nga bufulumye. Is that okay? Omuntu wamma okuweereza obufaananyi omuntu bw'abeera amwagala nnyo nera amumiisinga nera they can't cheat. Byakisiru. Why do you say byakisiru? Relationship can fade away anytime, any day. Naye omuntu ali bweru. If a relationship can fade away anytime, any day. Tulekanga obujulizi obusobola okuleetera okubeera mu kkomera ya relationship. Bantu bangi nnyo babeera mu kkomera ya relationship nga tasobola kuva mu relationship because yakolamu ekintu ate public okitegeera. Nange nayekedde kumakira empeeza akafaananyi nga ndi bwereere. Nze Jacob, try me. You get your answers. Simanyi sikalabanga naye njagala okampeerezeeko kulumu kalabi. Nzijjukira Jacob wali omuzindaalo wansi gasinya. Jacob yakambyogere wano nga ndi loud. It's okay? Njogera nga ndi loud. Yali atya. Tebikwatako. Nedda mumbuulira. Nedda sebooli. Lwabanga oli agambye akagalo. Olusalo. Kale wagambye mbudde akagalo. Beera eyo Bina waliwo omukazi ayambala ekintu n'asukka nga Buganda yuno n'ogiraba weefaanana. Ne mbamu omuntu akeera ku makira ganga muli mu long distance relationship n'agamba njagala kumpereza leero tugenda kukola phone sex njagala kuteekawo computer obeere nga womasturbating ng'omukazi nga nange ndi masturbating ekintu kya kisibu. Ziringa video calls. Tosobola kubeera developmental mu relationship nga relationship ye ebesingira mu phone sex naddala long distance relationship. Long distance relationship ogiyingizaamu sex manya ogenda kukola ensobi. Bw'ona okola ensobi love neggwawo manya ogenda kubeera mu kkomera lya love. Ng'otya okusaba omukyawa omusajja because olina sex step yo, ng'otya okukyawa omukazi because alina sex step yo. Jjukira ffenna tuperceive nga kyekimu. Omuntu wakukyawa ajja agamba nti omukazi ono bambi kamuwa ekitiibwa kyo ne mulimu onaga sijja muwa kitiibwa kamuswazi. Akwate bunnabunyaaya agitembuze ku mitundu maama wagirabe abaana bo bagirabe baganda bagirabe obe nga tukyayina nsa. Aye naku zino abavubuka oba because ndi ku TikTok abavubuka nga abantu nga bavubuka babetta nnyo. What could be the problem? Meanwhile omanyi ekigaanyi. They're committing suicide for love. Bw'otunuulira ensi engeri gyetambula people bali so eager to be loved. Abantu baagala nnyo ne beerabeera nabo badeservinga to be loved first. Okitegeera bw'ogala nti togera kufuna essanyu lya love mu muntu gw'osanze obukulu ng'olunaku n'onoofa bajja kuziika mu ntaana bwogu. That means oli ku kintu kya love tokitegeera because love etandikira mu ggwe. Bw'oba tosobola kugaba kintu kitandikira mu ggwe ng'osobola oli omuntu alina okukusanyusa nnyo okusinga ggwe. Ng'osobola okukwata n'obutwa oba okwata akambe wette because of a person. Then kyolimu kiba kirala. That is being obsessed. Ate okubeera obsessed obuba bulwadde olina obulwanako ng'omuntu obwejjemu. Omusajja omukubira essimu takwata n'otandika okukaaba amaziga omusajja waki mukubira essimu takwata kya kisiru. Love olina okusooka okwerowoozaako ggwe. Pata naawe n'osooka omulowooza but as you as a person olina okuwa ekisinga. Essanyu terina kulibeera nga olifuna mu muntu mulala. Okubeera ku nsi tosobola kugenda nti nze oli bw'atabaawo nange sibaawo. Kubanga n'ebirayiro mu Bayibuli bigamba okutuuka okufa tukola ki? Singa Katonda yagamba nti omuntu oyo ajja kubeerawo buli muntu yandibadde amugamba engeri gye mwewasiza ddeeti yammwe y'okufa y'emu. Naye ddeeti y'okufa buli muntu alina eyiye yanjawulo. Bw'obanga ddeeti y'okufa yanjawulo kiba kitegeeza n'omukwano gulina ekkomo egutuuka mu bulamu bw'omuntu ne gukoma. Wegukoma life eyo yongerayo because omukwano gusinga okufa amaanyi. You understand Bina? Bwanga omukwano gusinga okufa amaanyi kiba kitegeeza nti no love eriwo time weekoma okufa ne kugenda maaso. You understand? Ekitegeeza Bajjo bw'ateegendereze
because ndaba wano waali agambye bannaye ensinzibu. Ate ensinzibu Bajjo si kye nkukoze njogedde mazima nakugoberera mbwaggwe ng'ojjaana ewuwo nompa ssente ku bya Doreen nasirika nkubanja ssente zange Bajjo nkubanja ssente zange ate kyasirise. Wamma tujja ensinzibu kati I want you to listen. Uno Bajjo television si Bajjo yo yennyini mbwaggwe nkubanja. No, we have 1 hour. No. Doreen, what on track? Don't get kubera comfortable. Tule, nyo kubera comfortable. Tula, Jacob. Tula tukole. Anga dimuna Jacob banji ulina lava Bajjo nga bambi arade. So I don't want him to commit suicide. Do I give a damn? Anga now when he sees No, I know kumanya.